بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أبتولي زابرون جمنا كراديو يفينو راديو بال مبارم سنيتي لمسو اتشاذري الله سبحانه وتعالى era nga kyekiramuso ky'abantu abagenda okuyingira ejjana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tuli ku musomo gwaffe ogugamba nti ihfadillaha yahfaduk, wekuumire ku Allah naawe Allah kuume. Omulyango gwe tuliko ogw'okutegeera amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala, tuze twogera obulungi obuli mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero tugenda kuyingira direkiti mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yatugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa, walillahi al-asma'ul husna, Allah yalina amannya amalungi, fad'uuhu biha, mumusabise nago. Naye nga tetunnaba kuyingira mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala, tusooka okulabula ensobi ezikolebwa mu kutenda Allah subhanahu wa ta'ala n'ebitendo ebirimu obunyoomofu n'ebitendo ebitajja mu kitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisookera ddala, tetukkirizibwa kuyita Allah linnya ly'ateeyita, era tetukkirizibwa kutenda Allah na kitendo kyonna okuggyako ekyo kye yeetenda nakyo oba ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ge yamutenda nakyo. Kubanga omuntu buli waayita Allah erinnya eritali lirye, fahaadha kufurun, buba bukaafu. Era buli wootenda ne Allah subhanahu wa ta'ala ekitendo ekirimu obunyoomufu, wa haadha min al-ilhad. N'olw'ensonga eyo abantu bangi ku mulembe guno bayita Allah amannya agatali gage gaateeyita. Kyebulaba amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala gonna tawqifiya, gateekeddwa okuba nga gava mu Qur'ani ey'ekitiibwa aw min sunnati nabiyyin sallallahu alayhi wasallam. Ekitasangiddwa erinnya lye nga terisangiddwa mu Qur'an, ng'era erinnya lye teriri mu sunna za nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tetukkirizibwa kuliyita Allah. Tetutenda Allah na kitendo kyonna kyateetenda nakyo oba ekyo nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam oba ekyo nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga si yamutenda nakyo. Olwaleero abantu bangi batenda Allah n'ebitendo ebirimu obukendeevu, ng'okugamba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala agabanga mulalu. Bantu bangi Allah agenda n'abawa ebyengera, kyokka Allah akuwadde ekyengera kirungi ate n'ogaa nti Allah agabanga mulalu. Ali fil haqiqa osobola otya okugeraageranya Allah n'omulalu? Ky'oba olaba ekyo kiba kiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala tetunnaba kumutegeera. Gw'oyogerako ekigambo ekyo tomanyi bunene bwe, kubanga omulalu ye kyasanga kyakola, omulalu kyasanga kyagaba. Naye kati omuntu agenda n'agaa nti Allah agabanga mulalu. Kaifa dhalika? Allah agaba atya ng'omulalu? Bannaye ekyo tukyejjemu, tugenda ne tubeera nga tufunye ebyengera Allah akuwadde, ate n'omutenda n'ekitendo eky'obukendeevu kyagabanga mulalu. Tekikkirizibwa kutenda Allah na kumwogerako kigambo ekyo nti Allah agabanga mulalu. Ekirala, be bantu okugamba nti Allah ampanzeeko eddusu
eddusu lya Allah wali olirabyeko mu bitende ebitendebwa ne Allah awanda afujja eddusu olwo ayogera ekyo nti Allah amubikkiridde ate ye n'agamba nti Allah amuwanzeeko eddusu oba oyogedde ku Allah ekigambo ekitajja mu kitiibwa kye n'olwensonga ebyo byonna tubyejjemu. Ekyokusatu mu ebyo ebyogerebwa ku Allah oba ne bimutendebwa nabyo nga si bitendo bye ng'era tebikkirizibwa kumwogerako kwe kugamba nti Allah ankubye omuggo. Ya subhanallah, kyewuunyisa ddala singa Allah nga bw'okyogedde nga ddala Allah alina omuggo gwe agukukubye, musiraamu okyasobola okutambula? Wali badde okyasobola okwogera nga Allah ddala kkubye omuggo gwe? Tunuulira nabbi Musa alayhi salatu wassalaam bwe yayagala okulaba Allah, naye Allah bwe yajjayo bw'ati ekitangaala kye, falamma tajalla ila aljabal ja'alahu dakka. Ekitangaala kyokka Musa kye yalaba ekyeyoleka ku lusozi kwe yali ali Musa, ja'alahu dakka, lwonna lwamementuka. Fasaika Musa n'azirika kulaba kitangaala. Naye ate butya nga Allah ddala bw'oba oyogedde nga ddala Allah kkubye omuggo gwe nga bw'oyogera n'osobola okutambula, omuggo gwa Allah gwe osobola okugugumira? Ddala bw'aba agukkubye okyasobola okubeera ku nsi? Bw'abanga Musa yazirika na kitangaala kye yalaba n'olusozi lwonna ne lumementuka, ate butya nga Allah kkubye omuggo gwe? Ekyo nno kyogerebwa abantu abafunye almasaib, ebizibu mu nsi muno, n'afiirwa, n'alwala, oba bamusibye mu kkomera, oba afunye bizibu, oba asudde ssente, mu mbeera yonna ey'ebizibu, oyinaaga nti Allah ankubye omuggo. Naye Allah ddala bw'aba akkubye omuggo nga bw'oyogera, osobola okusigala ng'okyali mulamu? Ekigambo ekyo tukyejjemu, ekyogga nti Allah akukubye omuggo. Ensonga endala abantu gye boogera ng'era si nnungi ku Allah kwe kugaa nti Allah amubisseeko akasubi. Kasubi ki kakubisse Allah? Wabaddewo naye ng'akakubikka. Allah akubikkiridde. Siraamu, Allah akubikkiridde. Okoze ebintu bingi Allah najja ng'akubikkirira. Ate gwe n'oweewaanagwani nti Allah mbisseeko akasubi. Weebaze Allah ekyokubeera ng'akyakubikkiridde obutakwanjuluza eri bantu. Tukola amazambi Allah n'atubikkirira, naye ate oli n'asigala nga yeewaana nti Allah amubisseeko akasubi. Ekyo nno nakyo bannaye tukyewale, kubanga ebyo bitendo tebyogerebwa ku Allah. Allah tulina okumanya ekitiibwa kye ekimugyamu. Wama qadarullah haqqa qadarihi. Tebaategeera bunene bwa Allah, tebaategeera kitiibwa kirimu Allah. Allah alina amannya ge ge yeeyita. Allah alina amannya ge amalungi agali mu Qur'ani y'ekitiibwa. Era alina ebitende ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala. Wasafa biha nafsahu, yeetenda nabyo. Era n'amutenda nabyo Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Buli kyosanga nga Allah teyeetenda nakyo, era Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam teyamutenda nakyo, mwana wattu kireke tokyogerako Allah, ojja kunyiza Allah. Ekirala era abantu kye boogera kwe kugamba nti Allah ono si mwenkanya, abamu tutera kiteeka mu luzungu, Allah tali fair. Kakati Allah tali fair? Noga nti Katonda ono si mwenkanya, abakubanga mwenkanya saalibadde mu mbeera eno, naye nga Allah si mwenkanya. Min asma'ihi al-adil, mu mannya g'amalungi Allah al-adil, omwenkanya. Wama rabbuka bidhallaami lil'abid, Allah talina muddu yenna gwagenda kulyazaamaanya kantu konna, talina bulyazaamaanya, tatendebwa na kitendo kya bulyazaamaanya Allah. Naye byonna byonna tubyogerako Allah oluusi lwa butategeera kitiibwa kirimu Allah. Ow'amalibu Katonda gwawe ennyama, subhanallah, bameka abagiridde, abagifunye,
gasiba malibu obanga ganti Allah byakola tabitegeera bannaye buli kintu kyonna ekitutuukako Allah subhanahu wa ta'ala aba yakituwandiikako. Allah talina bintu bimugwako bugwinte biri mu ntegeka ye. Buli kintu kyonna ekiri mu nsi ekibaawo n'ekiribaawo n'ekyo ekyalibaddewo byonna biri mu ntegeka ya Allah. Yasalawo Allah subhanahu wa ta'ala embeera yonna ebeere ng'etuukawo. N'olw'ensonga eyo n'ebigambo ebirala bingi abantu be batenda nabyo ne Allah, ng'okulaga nti Allah tafaayo, ng'okulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala tafudde ku bantu, bintu bya Allah tebitegeerekeka, olinga yeewunya bwewunya bintu bya Allah tebitegeerekeka. Tuleme kwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala na bitendo birimu bunyoomoofu, tuleme kwogera Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo ebirimu obukendeevu. Walillahi al-asma'ul husna, Allah yalina amannya amalungi, fad'uuhu biha, mumusabise nago. Nga tugenda okuyingira mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala, amannya ga Allah mangi, wabula ago agasinze okumanyibwa ge mannya 99. Olaba enjawukana eri mu bamanyi era nti amannya ga Allah tegaliiko muwendo mukomeke, mangi. So si geego gokka 99, wabula 99 ge gasinga okumanyika. Wabula nga Allah subhanahu wa ta'ala alina amannya mangi, kubanga mu hadiisi Nabbi sallallahu alaihi wasallam abaga nti amannya ga Allah gali 99. Besembesa hadithi egamba nti lillahi 99 isma, Allah alina amannya 99. Man ahsaha dakhala aljanna, muntu bwagakwata ayingira ejjana. Eyo hadisi twaginnyonnyola kiki Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kye yali ategeeza ti omuntu bwagakwata ayingira ejjana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yali ategeeza nti omuntu bwagakwata ayingira ejjana mu bintu bisatu. Ekisookera ddala ma'rifatu maaniha, okugamanya amakulu agagalimu. Ekyokubiri al-amalu bimuqtadaha, okukolera ku kye gagamba. Ekyokusatu ihsa'uha, kwegakwata. Karame ne balaba nti hadisi eyo eraga nti amannya ga Allah gali 99. Awamu ne balaba nti amannya ga Allah laysat mahsura bi'adadi muayyan, si makomeke, tegalina muwendo. Olwa hadisi eri mu Bukhari, hadisi Ibn Mas'ud, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak, ay Allah nkusabisa buli linnya lyonna nga liryo. Aw 'allamtahu ahadan min khalqika, obanga waliyigiriza ebimu ku bitonde byo. Aw anzaltahu fi kitabika, obanga erinnya eri walissa mu kitabo kyo. Aw ista'tharta fi ilmi al-ghayb 'indak, obanga walissa mu irimu ey'ekyama etalabika. Amanyi ne balaba nti amannya ga Allah mangi. Obuyitirivu bw'amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala okubeera n'amannya amangi kiraga adhamatihi, bugulumivu bwe. Ekyo nkiddamu. Obungi bw'amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala gaalina bulaga adhamatihi kiraga adhamatihi wa kibriyaihi, kiraga bugulumivu Allah subhanahu wa ta'ala bwalina na bunene bwe. Omuntu ebbanga lyakoma mu bitonde hatta bino byennyini ebyokunsi, okubeera n'amannya amangi oba n'ebitende ebimwogerwako ebingi kiraga bunene bwe na bugulumivu. Ate butya al-Khaliqu, omutonzi eyatutonda, butya ye Allah subhanahu wa ta'ala bw'abeera nga yesse mugulumivu. Kati amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala tadullu ala adhamatihi wa kibriyaihi, galaga bugulumivu bwe na bunene bwe Allah subhanahu wa ta'ala bwalina.
kubanga teri mu bitonde byonna kitonde kisobola kutegeera bugulumivu bulimu Allah okujjako ng'otegedde amannya ge. Teri asobola kugamba nti kati Allah obunene bwe yenkana bw'ati. Teri asobola kugamba nti obunene bwa Allah bwenkana bwe buti. Tunuulira butunuulizi bitonde Allah bye yatonda ebinene. Al-arsh a'zam makhluqatihi, arsh namulondo. Allah subhanahu wa ta'ala kwatebenkedde a'zam makhluqatihi, byebimu ku bitonde Allah bye yatonda ebinene ebigulumivu. Allah ayogera mu suratul Bakara gye tumanyi obulungi gye tuyita ayatul kursi. Kursi mawdi'u kadamaihi, ke kafo Allah wateeka ebigere bye. Kyobulaba Allah yagaa nti wasa'a kursiyuhu samawati wal ard. Obugazi bw'akafaako Allah wateeka ebigere. Kanene obugazi bwako kasinga eggulu n'ensi. Ate butya arushi kwatebenkedde Allah. Tulina okukikkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala ala al-arshi istawa, ku namulondo ye kwatebenkedde. Al-istiwa'u ma'lum, okutebenkera kimanyikiddwa. Senga bakugamba nti Zaidi ali mu nnyumba ye atebenkedde, teri asobola kubuuza atebenkedde atya. Atudde, yeebase, ali mu ddiiro, agalamidde, akoze ati. Al-istiwa'u ma'lum. Bw'otwogera nti Allah atebenkedde ku namulondo ye, ekimanyikiddwa okutebenkera kimanyikiddwa. Wal kayfiyya majhul. Wamulengeri Allah gy'atebenkeddemu ku arushi ye majhul. Teri agimanyi. Tosobola kugamba kubamu kafaananyi kati atebenkedde atya. Bakugenda nti akafo kali ku rusiyo ke kafo k'ebigere bye. Tokuba kifaananyi ebigere bye biri bitya, bifaanana bitya. Otunule ku bibyo okuba ekifaananyi ku bigere bya Allah. Olaba ebitonde ebirala birina ebigere. Embuzi, endiga, ente, ngamiya, enkoko zirina ebigere. Naye ebigere by'ebisolo ebyo oba eby'ebitonde ebirala biringa ebyaffe eby'abantu. Ebigere byo by'ebyenkoko. Bwe bibanga ebigere ebyaffe, hatta ebitonde na bitonde Allah ffenna yatutonda, tebisobola kufaanana na bya bisolo birala. Ate butya bw'okuba ekifaananyi ku bigere bya Allah. Al-istiwa'u ma'lum, okutebenkera bulwe boogera nti Allah atebenkedde ku arushi kimanyikiddwa. Wal kayfiyya majhul, engeri Allah gy'atebenkeddemu teri agimanyi era togikubako kifaananyi. Wasu'alu anha bid'a, okubuuza ekyo ti Allah atebenkedde atya, atuddeko atya ku namulondo, ebigere abitaddeko atya, bitunudde mu kibula, bifaanana bitya, kiri haramu okukibuuza. Wal imaanu bihi wajib, okukkiriza ekyo Allah subhanahu wa ta'ala nti atebenkedde, alina kursiyu watadde ebigere bye, alina namulondo kwatebenkedde, wajibun, kikkakatako okubeera ng'okikkiriza. Faman ankaraha, omuntu yenna abaakiwakanya n'akikubamu ebituli, fahuwa khariju min al-islami. N'olw'ensonga eyo tulina okubeera nga twegendereza buli kyonna ekyogerebwa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nusuusi ezoogera ku Allah, obujulizi obwogera nti Allah atebenkedde ku arushi, tulina obutwala nga ebwabuze, tetubuvuunulamu nzivuunula ndala. N'olw'ensonga eyo, ensonga gye mbaddeko nti obuyitirivu bw'amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala bulaga bunene bwe na kitiibwa ky'ekiyitirivu ekinene ky'otasobola kukuba mu kifaananyi. Alal arshi istawa, atebenkedde ku namulondo. Mbadde nkulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala mugulumivu munene, teri asobola kumanya bugulumivu bwe. Wabula tunuulira ebitonde Allah bye yatonda byatuwaako ekifaananyi. Kalukurusi nga kurusi, obugazi bwayo akafo kali kasinga eggulu n'ensi. Ate arushi kwatebenkedde yenkana atya, ate ye agiriko Allah yenkana atya.
ya subhanallah, Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala akbar min kulli shay'in. Buli kintu kyonna Allah munene ku kyo, buli kintu kyonna kyobalaba kuno ku nsi tasobola kulabika. Alabika atya? Alabikire mu lusozi lweyenkana nalwo? Ayitibwa wasobola okulabikirwa Allah. N'olwensonga tutegeere Allah subhanahu wa ta'ala, tugenda okuyingira mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tumaze okulaba ensobi ezitakkirizibwa oba n'ebitende ebitakkirizibwa kwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala ebiraga obukendeevu. Olwaleero tugenda kuyingira mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala direct n'engeri gye tusabisaamu amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna tukuume, ate atukuumire ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillaha yahfaduka, weekuumire ku Allah naawe Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga kuuma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Weekuumire ku Allah naawe Allah kuume. Olwaleero bi'idhnillahi ta'ala tuli ku mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala ago Allah ge yeeyita mu Qur'ani ekitiibwa era nga nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagatuyigiriza. Amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe nayogera omulundi ogwayita ti Allah alina amannya mangi gasukka mu 99. Kubanga abamanyi balaba nti amannya ga Allah tegaliiko muwendo mukomeke. Ge tusinga okumanya ge 99. Lwaki amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala gano twagala okugategeera? Kwe kuyiga engeri gy'okugasabisaamu. Mulundi ogwayita twayogera ensobi ezoogerebwa ku Allah oba ebitendo abantu be batenda nabyo Allah ebirimu obukendeevu. Olwaleero njagala kutandikira ku mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala direct. Erinnya mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala erinnya ly'eddala eddene ng'era linnya kkulu, erinnya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ye Allah, talina linnya ddala okujjako ago amannya Allah subhanahu wa ta'ala ge yeeyita nago mu Qur'ani ekitiibwa. Kyentegeeza nti talina linnya ddala kwe kubeera nti tetukkirizibwa linnya eryo kulijjamu byaffe birala, naye nga Allah alina amannya mangi. Amannya ge gonna gadda eri erinnya eryo Allah. Amannya ga Allah gonna gadda eri erinnya eryo Allah. Eryo erinnya Allah subhanahu wa ta'ala a'adham asma'ihi lyerimu ku mannya ge oba lyerinnya eddene, kubanga Allah lyeyatandika nalyo amannya ge. Kyobalaba ذكر لفظ الجلالة في القرآن الكريم. erinnya eryo Allah yalyogera mu Qur'ani y'ekitiibwa emirundi 2,697. Erinnya eryo lyokka Allah lyayogerebwa mu Qur'ani y'ekitiibwa gye tulina emirundi 2,697. ثم ذكر مرفوع بالضمة. Allah n'alyogera ng'alitaddeko ddumma nga bw'olaba nti Allahu ddumma eyo emirundi 908. وذكر بالفتحة era Allah n'alyogera ng'alireeta bilfataha ng'alitaddeko fataha nga bw'olaba nti inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a emirundi 592. وذكر مجرورا بالكسرة. Allah yalyogera mu Qur'ani y'ekitiibwa ng'alitaddeko kasira emirundi 1,125. Kati mumanya ga Allah subhanahu wa ta'ala erinnya lye erisookera ddala ye Allah litegeeza ki?
erinnya eryo litegeeza nti teri asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Ekigambo Allah kiva mu kigambo al-ma'budu, asinzibwa. Naye nga buli linnya lyonna erya Allah subhanahu wa ta'ala lidda eri erinnya eryo. Kubanga ojjaga nti omugagga ye Allah, omusaasizi ye Allah, ahagabirira ye Allah, omwenkanya ye Allah. Kati buli linnya lya Allah lyonna lidda eri erinnya eryo Allah. Erinnya eryo lya kitiibwa. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala teriyo kitonde kyonna kikkirizibwa kweyita linnya lye eryo Allah. Era teriyo kitonde Allah kye yatuuma linnya lye eryo Allah. Teriyo kitonde kikkirizibwa kweyita linnya eryo nti Allah. Tekiriyo. N'olwensonga eyo erinnya eryo min a'zami asma'ihi, lyerinnya Allah subhanahu wa ta'ala lye yatandikirako amannya ge gonna. Amannya gonna agasigadde aga Allah gadde eri erinnya eryo. Ar-Rahimu huwa Allah, Ar-Rahmanu huwa Allah, Ar-Razzaqu huwa Allah, Al-Adilu huwa Allah, Al-Azimu huwa Allah. Omugulumivu ye Allah, omwenkanya ye Allah, ayebazibwa ye Allah. Kati erinnya eryo ddene. Kyova olaba mu suratul Hujurat, wa aktharu sura, essuura Allah gye yayogera mu Qur'ani esingamu okuyitiramu erinnya lyeryo Allah ye suratul Hujurat. Qur'ani erina essuura 114, naye essuura Allah gye yasinga okwogereramu erinnya lyeryo Allah ye suratul Hujurat. Yayogera erinnya lye Allah emirundi 27 mu ssuura yokka suratul Hujurat, emirundi 27. Erinnya eryo nga Allah subhanahu wa ta'ala ajja alyogerako mu aya ez'enjawulo. Mu ssuura emu bw'eti yalyogerako emirundi 27. Wa aktharu aya dhukira fiha ismullah, ate aya Allah mwe yasinga okwogerera erinnya lye, aya emu bw'eti ye suratul Muzammil, aya ya 20. Allah yaleeta erinnya lye mu aya emu bw'eti emirundi 7. Ngero some suratul Muzammil aya ya 20 yesemberayo ddala Allah yayogera erinnya lye Allah emirundi 7. Kyokka ng'essuura Allah mwe yasinga okwogerera erinnya lye Allah ye suratul Hujurat nga yalyogerako emirundi 27. N'olwensonga eyo erinnya eryo Allah linnya ddene. Tulisabisa tutya nalyo Allah. Ekisookera ddala kwe kwewoola Allah n'omugaa nti ya Allah, ya Allah as'aluka ilman nafi'a. Allah nkusaba okumanya okulimu omugaso. Ya Allah, owange ggwe Allah, farzuqni rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi. Ay, n'olwensonga eyo tutegeera obukulu obulirimu. Etongodde mu suratu Rahman, Ar-Rahman ala al-arshi istawa. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala yalifuula erinnya lye aya mustakirra, aya ya 45. Allah yagaa nti wa as'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni arrahmani aliha ya'budun. Laba Allah bwe yagaa mu surati Zukhruf, Allah yagaa nti was'al man arsalna min qablika, buuza abo bonna be twatuma olubereberye olwo gwe Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min rusulina, mu babaka baffe, aj'alna min duni arrahmani alihatan ya'budun. Ddala batuteereddewo Katonda atali Rahman nga gwe basinza. Kino kiraga nti bannabbi bonna abaatukulembera, bannabbi bonna abaakulembera Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, erinnya eryo baali balimanyi nti Allah huwa Ar-Rahman, ye musaasizi. Kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kugazi.
Jaba Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaganti irhamu man fil ard, musasira abange mu abantu byonna ebiri ku nsi. Yarhamukum man fis sama, ajja kubasasira oyo ali waggulu. Allah musasizi, okusasira kwe Allah kugazi, asasira abamukkiriza kuno Allah subhanahu wa ta'ala kugazi. Jaba Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaganti irhamu man fil ard, musasira abange mu abantu byonna ebiri ku nsi. Yarhamukum man fis sama, ajja kubasasira oyo ali waggulu. Allah musasizi, okusasira kwe Allah kugazi, asasira abamukkiriza kuno kubakkiriza bokka abamutya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwensonga eyo okusasira kwa Allah kugazi, ffe tuli basasizi ntya wa subhanahu wa ta'ala, okusasira kwe kugazi. Sallallahu alaihi wasallam abasahumur rahman ne Allah yarhamukum man fis sama, ajja kubasasira Allah subhanahu wa ta'ala mumanyaga rahman abinji. Ekirala ekiraga obukulu obuli mu linnya lye rahman, huwa al-ismu alladhi da'a bihi al-anbiya aqwamahum, lyerinnya banna lye bawoola abantu baabuulira nabbi. Abantu walakad futu, muganda wa Musa bwatu yagamba babani Israil bwe baali basinza akate, n'abaga nti mugezesebbwa nako. Naye wa inna rabbakum arrahman, omulezi wammwe Allah wammwe ye rahman, fattabi'uni, banaye mungoberere. Tunula nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yali akoola taata wani minka in kunta taqiya, yamwekingiriza n'erinnya erya Allah subhanahu wa ta'ala biismihi arrahman, n'erinnya lya rahman. Kyobola wa biismi arrahman yantiku almab'uthun min almuttaqina walkuffar yawm alqiyamah. Erinnya eryo rahman, abantu bonna abagenda okuzuukira mu ntaana mu abo abakkiriza n'abatali bakkiriza lye bagenda okwogera. Nga Allah bw'agamba nti yawma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wafda, olunaku lwe tugenda okuzuukiza abatya Allah ila arrahmani wafda, mu surati Maryam. Kyobulaba Allah yagamba mu surati Yasin, qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha, ani atuzuukusizza mu ggandaalo lyaffe lino. Bagenda kuba bava mu ntaana. Hadha ma wa'ada arrahman, bagenda kwogera linnya arrahman. Yawma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wafda, qalu ya waylana man ba'athna min marqadina hadha ma wa'ada arrahman wa sadaqa almursalun. N'olwensonga eyo gyoboolaba Allah subhanahu wa ta'ala akhbara biwujubi tartib, Allah yatubuulira era n'atutegeeza okulinaanyisa erinnya lye mu mannya ge ba'da lafdhu jalala, oluvannyuma lw'erinnya lye Allah mubashara direct. N'agamba nti qul ud'u Allah, bagambe bakoole Allah aw ud'u arrahman, oba bakoole oyo arrahman omusaasizi. Ekiraga nti oluvannyuma lw'erinnya Allah eddene mu mannya ge erinnya eriddako arrahman, Allah ye musaasizi. Farahmatullahi wasi'a, kusasira kwa Allah kugazi kuyitirivu. Tobulaba omusajja oli Arabi eyajja n'afuuyisa masjidi, Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ne basahaba ne baagala okumuyisa obubi, Nabbi n'abagamba mumuleke, muleete amazzi. Naye bwe yali awanise emikono gye yagamba nti Allahumma arhamni, Allah nkusaba onsaasire. Nabo yasaba yagamba nti Allahumma arhamni, Allah nsaasira, warhamu Muhammada, osaasire ne Muhammad, wala tarham haula, bali tobasaasira. Aba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti la, okusasira kwa Allah okufunzizza, farahmatullahi wasi'a, okusasira kwa Allah kugazi, okufunzizza n'okuzza kunze naawe, farahmatullahi wasi'a, okusasira kwa Allah kugazi. Banaye Allah musaasizi, bimeka byatusaasiramu Allah, kubanga tuli baddu be. Atusaasira Allah subhanahu wa ta'ala mu bintu bingi. N'olwensonga eyo omulundi ogujja bwe nja okutandikira engeri Allah subhanahu wa ta'ala gy'atusaasira n'engeri gye tusabisaamu erinnya eryo Allah subhanahu wa ta'ala mu mannya ge arrahman. Tubadde tutunuulira obukulu obuli mu linnya lya arrahman, erinnya eryo linnya ddene. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize tutegeere amannya ge,
tumutegeere Allah subhanahu wa ta'ala naye nga mu mannya ge twakalaba amanya abiri erinnya erisookera ddala ye Allah erinnya eryokubiri ye Rahman saba Allah subhanahu wa ta'ala tusaasire ffenna abawuliriza ebigambo ate tubigoberere tujjemu ebisinga obulungi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sigadde ni muganda wammwe Salimu Bassa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh